I can walk away. Olimbaka wa parliament. No, I can walk away. Olimbaka wa parliament. No. Ombaka wa No. You're not going to treat me as Ombaka wa such. parliament or not ingao. You're not. No, you're not. If you have, you're not there. No, you see. Okay. Kungu munamawulire kikukakatako okusoma embeera z'abantu b'okyazizza mangu era bw'obadde oli mulabi wa TV ezimu waliwo pulezenta wayitira obulango nga tebulina kkubwa magenda mu break enkake tuveeko mu kalango katono nnyo tukomewo akikola okutaakiriza biki ebiyinza okukola ki ebinaddirira era bwe baba n'obigonjola offline ne badda ku mpewo either bwe baba biganye ng'omu aggiddwako one bakama abe bagenda kwongera okumukubamu ttooki balabe omukulu storage sho ekugezeeko sho nnene kugwe mwezi gumu nezijja za mirundi ebiri ez'omudiringanwa kati exactly kati bisonka ng'omuntu okudifendinga platform ye okudifendinga brand ye tekirina nsobi okwedifendingira nze nabagamba nze ndi star oba nze saagala kumpisa mu maaso kubanga wano ye PR ye manager we buli kimu bw'atabyeyogerera ani agenda okukola ki terajja mu defending ffe Focus TV wamu ne Ebron Media mujye baje mutuusaako engalo baje musinzira otulaba abatulabira mu diaspora kyamaanyi abalabira mu East Africa wamu ne Uganda lyaffe Uganda kyamaanyi mukama abatuweereke musinga okwagala okwerekeza data wammwe mutukengako ko tuze tuwayewayeemu ku stories ezigenda mu ggwanga naye nga tunazitandika muganda wange mukasuka babuuzeeko Sseruganda oli otya nno alhamdulillah musiramu twebaza webaza olw'ebyo ebiba bituukiddwako obulamu butambula butya obulamu sirina nnyo kyeŋŋamba nti kino weewaawo newankubadde ng'embeera oluusi etuuka ey'ebyenfuna etuuka neetagalamu naye ng'obulamu obulamu bwe bukola ssente olunga lwafuuka nnyo oluyimba Bannayuganda olw'ebyenfuna anti kati kasita otandika okufuna obuvunaanyizibwa bwepaba oba kasita ova ewa nnyoko ne kitaawo ng'otandika kyebazaako okunoonya ssente bayita okunoonya ssente leero mbadde mpita buli okunoonya buli woonoonya buli woofuna oyongerako kitegeeza tosobola kuggwa kuba teri agamba nti kati nze nazifuna kyaggwa nkonyiira bulala olinayo mama w'abaana ewaka eyo kubeera simati waliyo ali emabegeeya weewaawo wano mu kantu tumuyita producer ye talabika ku kamera abeera off camera sebo naye nga abalaba Focus TV wamu ne Ebron Media mwali nnyo okubeera nga mulaba wonna w'osinziira okulaba oyinza okuba oli mu Uganda oyinza okuba oli mu East Africa oyinza okuba oli mu Africa oyinza okubeera oli mu diaspora wonna w'ogamba nti kati kadata kano kankalabeko Focus TV kakalabeko Ebron Media kampulirize kiki batufumbira leero waawo kiba kyamaanyi alhamdulillah kakati waliwo ensonga ezitambula mu ggwanga yes Adamu Kungu barometer Adamu Kungu ne Lord Mayor omulonde Adamu Kungu wamu ne newly elected Lord Mayor ali mwezo incumbent member of parliament Nakawa West no Nakawa East omulodi Saalongo Ronald bali mwezo nsubuga mukama Katonda naye njyanukula abantu be omusajja oyo yajja sebo n'ayogera ku kifo kya bwa meya teyakoma ku kinoonya kifo kyokka ekya Lord Mayor esooka n'amanya nti Elias Lukwago kiki taito kijali n'endala gestalina nti ya Saalongo neyobo Saalongo n'agivuba bijja bigereke mukama n'amwanukula so kati ndowooza benkanye evvumbe weewaawo bw'oyita Saalongo n'oli Saalongo bw'oyita Lord Mayor kati Lord Mayor naye so omukulu oyo yabadde ku barometer Kasameme NBS barometer Kasameme programu eyo yakubirizibwanga omukulu gwe bayita Zambale Blasio Mukasa ate era naye byamwokyako
Zambali ne byamutabukamuko era abamu balowooza nga bamugobye, abandi balowooza nti Sasipe buli muntu akitaputanga bwe yali akirowooza, naye ng'ate embiranye kwolwo yava ku panelist omu gwe bayita David Kabanda. Basoowaganamuko mu bigambo ne biwanvuwamuko. Kati olw'okuba nti oli nannyini show yagihostinze essaawa ezo n'akangulamu ku ddoboozi, nago oba toyagala vaawo fuluma, nze nannyini nze akomandinga show n'osobola okukola ki. Kati olw'okuba Kabanda, Honorable Kabanda oyo alinamuko lwaloganse, ayogera nga bw'ayagala, agyewulira. Ne mugamba nti nsobola okugobyako ki ku TV. Olwo yamulangira mu kadi yemkozese. Era ebyaddirira ye programu okupozingamu ye host Zambali Blasio Mukasa okufunamu ka off akakake. Ebake bayita ka suspe mu bufunze. So ku mulundi guno era twalabyeko ku Adam Kungu guno gwakubiri. Kungu ono abalaba Focus TV wamu n'emikutu gyaffe gya Ebron Media. Kungu ono y'omu bw'atu akava mu kulonda awo yakyazaako na Mary Justin waaw, omukyalo oyo yalangirirwa ku bwa MP Masaka City. Era ng'abasoowaganyeemu ne munne Alhaji Mulyanyama ali ebigambo ne biwanvuwamu okwongera okuteberamuko omulabi wa Focus. Amawulire galina ethics oba galina amateeka agafuga nti ye nga host ekikufula host oba ekifunyisa host ku show ngezo, host yakyaza alina okubamu ne background y'amawulire nga yagasoma n'agategeera. Kati nga Kungu n'amawulire kikukakatako okusoma embeera z'abantu b'okyazizza mangu, era bw'obadde oli mulabi wa TV ezimu waliwo presenter wayitira obulango nga tebulina kukubwa magina mu break enkake tuveeko mu kalango katono nnyo tukomewo. Akikola okutaakiriza biki ebiyinza okukola ki ebinaddirira, era bwe baba n'obigonjola offline ne badda ku mpewo, either bwe baba biganye ng'omu aggiddwako. Ezo pano twali tuzirabyeko, bagenda ova mu bulango ng'omu taliiko. Ekyo kikolebwa professionally kutaakiriza kuva ku mulamwa gw'amawulire, lwansonga omuntu omusinga avuma oba awemula tebanenya ate oli awemudde, batunuulira ate kati mukutu gumukyaziza, TV ekyaziza, okategedde. Era neno mu kantu mu YouTube jjukira olweba emisango gyavunaanibwa Shalom, naye ate omuntu eyavuma ku channel eyo wajjukira bulungi bwe baali bakyazizza, akitegedde. So kati Adam Kungu kino kye yakoze, one, kigenda tandika okubeeta abantu okubuusabuusa ye. Ekyokubiri, essaawa zino buli muntu wagenda okyaza naddala ava mu kibiina kya NUP agenda kubeera biased eri Adam Kungu. Lwa nsonga ki? Nti twalabyekoko mu kaseera nga Honorable Kasolo ng'agezaako okubaako by'ayagala okuyisa okusonseka bali mu ezo nga muwerekeza obugambo obutonotono, nga ne ku sayidi eno ey'omukulu Lwomushana omanyi Lwomushana ye yansobera olw'omu yamubuuza oba akolera ani, eyindoza Lutamaguzi yamubuuza oba akolera ani, naye ye mutunuulizi wa nsonga. Kati yajja kutunuulira nsonga nga bezikola ki nga beziba talina bana sayidi. Kati Lwomushana bwe yadde bagezaako okusonseka bali mu ezo obugambo, yavudde mu mbeera n'abagamba manyi nze bwe kiba nga muzzeemu nga bimwankoleza babimukolako keera lumu, nagamba sho ngivaako kumulamba gamba it is okay, you free to go. Naye kati nga Honorable mulamba biki
bina tabiwuliza nakola ki n'abaviira kati what makes this a topic of the day to be discussing eko ekisookera ddala tujjukire history oba tujjukire gyenvuddewe w'omukutu gwabaddeko show gwe bayita NBS nzijjukira waliwo abaana be bagamba n'okugamba nti omukutu guli gunaagwo ogwa NTV nga bagamba nti twafuna guno twamala abali ku ludda olwa opposition nga balinga bategeeza nti NBS yeekubira sayidi eba erinako agenda gyekola ki gyegoberera kati omuntu yenna ali ku ludda lw'opposition tekimulema kubeera n'akabayasi n'ensaako olwo ebikolebwa era mujjukire nti ate mukungu olunaku luyakyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kitwalidde ddala akabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takyazibwawaawo era abantu bangi baali balindiridde okuwulira ebibuuzo ki bagenda omubuuza naye era omukulunuza byamukyaza already ye yali naye buli omu yeetegekedde munne ng'amanyi ki ekyokubuuzaako buli kibuuzo ng'amanyi n'engeri gyokiddamu so ekirala kye tulinga kitunuulira kirekawa Adamu Kungu nga ye munamawulire omukukutivu atuula ku puroguramu ennamba ekubirizibwa political shows wano eziri mu ggwanga Uganda tusobola kubuusa maaso balometa kuba zitusetingira agenda ebigambo ebivaako olusi bibeera nga bifuuka topic of the day abantu babidiscussingako so omwami oyo gwe bayita Kungu kati asigadde mu kateebwe kati nti one bakama be bagenda kwongera okumukubamu ttooki balabe omukulu storage sho ekugezeeko sho nnene kugwe mwezi gumu nezijja za mirundi 2 ez'omudiringanwa kati katugendere ku kiri ekyasooka Adamu Kungu bali bamanyi buli omu bali balowooza agobeddwa niye vayo na confirming nti bamuwaddemu ka off ffe ketubanyinga ka suspe ak'ennaku embale era bwe zabeddeeko n'akomawo wabula mukukomawo kuno ate era bwaddamu era yemu nti nga munnamawulire kiki kyozzaako awo embeera eno bweba weeri kiki kyozzaako ekyokubiri tujjukire nti nno kati abantu bano betukyaza ku show abamu bakitwala nti ddala bakitalo tebagambwako era wano ojja sanga bannamawulire batono nnyo abatayisibwamu maaso lwa nsonga ki nti tutuuse mu kiseera nga social media ne mainstream birese abantu bano basembeza okumpi okuliraanigana kanatandi oku social media omwana akuyisaamu nga bw'ayagadde ate tulina ne bannamawulire abali ku mainstream nga balina n'obuntu bwe bakolawa social media ate mu kantu eno muntu nga bw'ayagadde bwakiyisaawo so kati kyetedde bannamawulire okubeera nga nabo bagenda bawewulwa mu ngeri ez'enjawulo ekyokubiri ne bannamawulire tulina okwekyekingamu ku butya bwe tweyisa n'abantu di na otya wogenda okufeesingamu abantu abamu era mpanze nze ngamba nti producer owa show kuba basinga okuyita bano abantu be bakyaza bw'olaba nga waliwo kalivole oba olaba nga abantu b'oyise ku pana emu bayinza okubaamuko n'obukuubagano yitamu omulala okutaakiriza ekitiibwa kya TV n'okutaakiriza show n'abalabi okubawa ekitiibwa kuba ekintu okuva ku show kintu kiringa ekitone ekinene kirabisaamu ekyokubiri tukkirize tugaane pano yonna political show nga teriiko waludda luvuganya ddala mu kibiina ng'ekya Nuupu oyinza obutakola makulu kyova olaba political shows zonna talk shows zonna zonna eza politics olina okubalansinga okunyigawokko ow'oludda oluvuganya nga ava mu kibiina kya Nuupu lwa nsonga nti buli w'okikola kirina abalabi abakigoberera bangiko
era abalabi abo babajja kufuula shoyo ey'omuzizi okuyabibwa kati gwe bubeera nga oli pulezidenta naye nga batandise ojjukubaamu ebituli oyita n'omuntu n'agamba siriiwo kirabyeko kukwema bigaawo abantu banupo baza programu eyo era awo wennyini ennaggulu ku kiteebe ky'NBS waliwo debate yaliwo eya Kampala MP Kampala Central MP debate eyo mukulu Bongwe yakola ki teyalabikako era ne Misa Kabanda teyakola ki teyalabikako so ebyo ne bitandika okubwamu ebituli so when you be biased nga channel oba nga omukutu ogumu ne munnamawulire n'abantu bano bokyaza batandika okubeera biased gy'oli nti omuntu wagundi bwasaidemu watuuka okwogera aweebwa obudde bungi owasaidi ndala watuuka okwogera aweebwa obudde butono owasaidemu watuuka okwogera bamusooseko obugambo era ne bukkirizibwa owasaidemu watuuka okwogera takkirizibwa kukola ki kunyigamu kati all those biasness z'oba okuliyetinga zireetera abantu okugamba kibulamu so tukkirize tugaane nti ekyakoleddwa tekyalabise bulungi eri omulabi eri omukutu ogwo eri n'omuntu yenna agoberera ebyobufuzi ku bantu abo babiri ababadde ku pano neyakyazizza naho tukyali ku topic eyo recent one twakirabako eno mu entertainment yes Biswanka yali ku interview emu Biswanka ene asulawo enizinda nadduka kireka luddawa abantu abo okay Biswanka era nga betwogedde akamu akatono kenawulidde bakemmanyi kenategeddeko Biswanka ye ku channel yayitibwa bali ku BBS naye ate mbu Bati Badru teyabuulirwa baani bagenda kuba nabo kuki ku show eyo nti wayabuuza afangayo nnyo okubuuza ani gengenda okusanga ku pano natakola ki natabuulirwa era agamba nti ye ebyanzima okusanga Biswanka yamwekangiraawo so submission ye gye yakola teyalinda Biswanka teyalinda kukkiriza Bati Badru kukola submission eki kyabadde ategeeza because yamugamba nti presenter yabuuza Biswanka kino kiriwo kiyinza okwongera okumutadi okubbulula kaliya ye ng'omuyimbi mu kunyoomereza kwendowooza Bati Badru n'agamba nti tabangako sita Biswanka tabangako ki kati ate Biswanka ajja nga alina kabayasinesike nti basajja mutunyooma nnyo ntuyisaamu nnyo amaaso infact baavaawo binnyo n'ebikonde byali bigenda kola ki kunyooka lwakukakkanya kati wano nze nali ku saidi nsobola okubeera ku saidi y'abantu bano kati nga Biswanka nsobola ku saidi ye ate nsobola ku saidi ya Bati Badru ntya omuyimbi yenna oba artist yenna omuntu alina ekintu ky'obuyiya kyakola okuvaayo n'obeera nga oli recognized ng'abantu bakugoberera oli najja n'akukkakanya eyo brand gy'abaakuba abali ku brand yagizanyiramu kiringa okujja oli n'ajja n'anafuya focus n'agamba atulina makulu tulina byatugamba abakumudaala gwali mu kukuvunza exactly kati Biswanka ng'omuntu okudefendinga platform ye okudefendinga brand ye tekirina nsobi okwedefendingira nze nabagamba nze ndi star oba nze saagala kumpisa mu maaso kubanga wano ye PR ye manager we buli kimu bw'atabyeyogerera ani agenda okukola ki teragenda mu defendinga ekyokubiri Biswanka ensobi gye yakoze oba gye yakola bwe butasooka kuwuliriza nti omukulu ono submission ye eggweerawa webiseera ebisinga bwe mba nyina kyenjogera nombakira oyinza obutafuna mukisa kutegeera kikyentegeeza oba kikyenjagala okugjayo kati teyafuna mukisa ogwo kulinda kuwuliriza
kiki oli kyategeeza if you say Biswaka is not a star kikyozzaako waki obacking otya story yo wa buli muntu wano ku nsi aweebwa omukisa era avunaanyizibwa ku ndowooza ye so Bat Badru ekyokubiri ye nga ye kyendaba nti criticism mu kakirinki kaabwe zitukoba ne ziyitirira balina ezalawo lingi abasajjaako kati ate ezalawo eringi eryo waliwo omuyimbi omu Bobi Wine muyita muyimbi kuba ndowoozaawo yali ebiseera ebyo twasinga omumanyira abasinga obungi yes era n'agamba nti chansi gye yalina buli ke yawuliranga akamukritisayizinga ng'akatereeza buli we yawuliranga nga waliwo k'omukuba nga ddala akakola ki tawaamu chance mulabe we mpaka bwe yatuuka nga munoonya bimwogerako temukola ki ate biriiyo yensonga lwaki nti atuuka n'ekiseera nga ye tayogera n'oliwo bakola ki abamukubira emmundu yes because yagezangako nnyo okulaba nga criticism yatwala bubi so ne Biswanka oyinza butatwala abasajja bano criticism nga ekibi ennyo ne bakwadi nabo waliwo batuuka nekikola ki kiyitirira naye kiba kikuwa kwetereeza if you not a star how should a star behave biki byennyina okukola okufuuka star kikolerere okikole kibe ate tukirabyekokko n'emabega awo yaleero bakola Is Radio 4 waliwo omuyimbi munne yamuzuleya ngenda mumanyi alina kwetereza bwetereza obutamanya kalinga akabadi era lumu nawulirako Alex Mukulu yagenda n'agamba nti tamanyi Jeno Muhoozi simumanyi ekitegedde n'ekirala ani awo bamukozesa olina omubuuza ono ani oba ono ogundi omumanyi nagamba simumanyi sonoka kulebwanga ezzalawo ndowooza ojjukira Bebekulu evayo n'agamba Tracy Melody nga bw'atamumanyi ki ekyaliwo ayinza oba musajja atamumanyi that is true ayinza oba tamumanyi naye yavaayo n'akyogera amawulire ntamumanyi bannanga akantu katambula nafuna amasanyalaze omwana so Biswanka kati omanyi deriza waliwo omukisa ogujja mu kibi oba mu kintu ekikyamu Biswanka zindabanga yafunye ka comeback era tadde ne tuni endala kyogamba eri yaggwako abantu bagigobera Biswanka ndowooza amaze ebbanga nga talina music mipya tukize tugaane amazeeko akabanga talina awondongo mpya tumanyiddemu kwewakanambuto Biswanka wakomereddewo ye story ya Chicken eyo gye yakola ey'omwana oy'omuwala yavaayo ng'agamba nti alina omwana wa Biswanka kati we yavudde awo yadinnye bulinnya era lwetisize kati ziri bwe ziti Biswanka kwali bukiza nso okulabika kati lwetisi ziri bwe ziti ne tunya empya agikubiye era ekola so waliwo omukisa ogujja mu kisiraani mufa gw'ekisiraani yes gujjira mu kisiraani awo gutomera okakkananga n'olimba lw'okuwezi lukutte kakanozeeyo ko nga lwetisi zikyuse babitex nga batandika okunoonyako ba generational promoters nga batandika banobati nga batandika okukubira kasimu so wabula kyetulina okugendererwa okujjukira kyekiri kyegambye nti baproducer oba baorganizer ba shows zino kyebaba bakola era abantu bino bamanye nga omuntu gw'ogenda okukyaza karakita ze ziri ki asobola okubeera ku pano yomu noono then n'ekirala gwe presenter bw'omanya karakita z'abano abantu how do you handle them obutavoola osobola okuyirawo mangu omubiri oli odifendinga mangu kiki ekiba kigenda okwapeninga newankubadde nga mu ngeri emu endala ebyononese bye bikola amawulire era show yo singa ndoza Biswanka teyavaayo kuyita musajja nti nakwagala mujjamu tetwandibitegedde nekyo tetwandigitegedde n'omuntu tetwandimugoberedde so byonna byonna wano e Uganda bisoboka era bisobola okukukolera mu ngeri yonna esewo owabuulira owabwewe okutuba kunkumula leero kiri ku Biswanka kiri ku mulala so
era nyongera otegeeza abatugoberera ku mikutu gino bajjukire nti nno olina omukolo ogw'ekika kyonna. Tufudde mukolo ki? Kasaba nga simu omukolo gutegumenya amateeka yotegayo akakolokolo nga kamenya amateeka etekakkiriza naye omukolo gwonna oguli mu mateeka ate ogwakwawukana gwo tegumenya mateeka guliba tegumenya mateeka kwamubya butuusiza ekiseera ekyo. Tugamba nti tuwe bajeti yo nga Focus Event Services bakukolera omukolo ku bbeeyi entono ddala. Ebbeeyi entono ntegeeza nti ebbeeyi ejja mu nsawo yo era ebbeeyi ejja mu kintu ekisobola okuggyirayo omukolo gwo. So bagezeeko babe nga bakuwa saavisi zino ennungi ddala era bakukolera ekibayita omukolo guli colourful. So nga ne baganda baffe aba Focus Chicken Supply abo bakusaale nnyo mu kulunda enkoko z'ennyama era bagamba nti okuva ku lunaku lumu paka ku wiikisi 6 kaba ne kilo 3. Va mu mulimu gw'okola beera mulimu gw'okola nga neno olinayo kaki side business. Yes, olinayo ka side hustle kookola okulunda enkoko. Ayinza okuba opangisa awantu naye nga olamidde asobola okukkirizibwa okuteekawo akatimba akiramu enkoko nga 10 oba 5 kateekewo kola eno nga neno weokola bakwate bakubire ku ssimu zaabwe obe nga bakuyigiriza okulunda okuva ku kale kakawunaku lumu buli kimu ekirungo ky'olina okukozesa. Ate nekirala tebakuba ku ekyo n'akatale oyinza okuba oli eyo ng'akatale kakola ki kakubuze era banoonyeeko babe nga bakutereereza omulimu gw'okulunda enkoko z'ennyama. Yesebo wabale kujja tujja kulabagana olundi sibula ababi baffe. Mpozi n'ekirala kyentegeeza bannayuganda nti kuliwala baka notification nga kali ku mukutu ng'ogwa Focus oba ogwa Ebron Media. Subscribinga, likinga, tunulayo. Show zijja regularly teziriniko time. Sasa nino tukusulako show endala. Ekiba nga waliwo ekipya kituleese. Labayoko wayinza okubawo ekipya ne kikuyitako. So ogenda ogoberere Focus TV, genda ogoberere Ebron Media, olabe ebirungi, olaba amawulire amapya, owulire discussion, owulire analysis. Events ezigenda maaso mu ggwanga ly'e Uganda. Tuyinza okuba ntusukka wano ndowooza. Kama abakuumire tulabagane olungi. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi